Kadaama TV tufunye Kadaama alina emboozi gy'ayagala okusharinga naffe era nammwe nga emboozi eno egamba nti omuzimu gwa muganda we eyafiira e Uganda gumulemesezza omulimu, gumulemesezza okukola. Kadaama agenda kubeera ng'atunnyonnyola naye mu bimpimpi agamba nti nno yajjanjaba muganda we yali omulwadde HIV ne TB n'amujjanjaba n'amuteekamu ssente n'amubeererawo naye agamba nti bwe yajja eno mu Buwarabu muganda we amulemesezza okubeera nga akola, amulemesezza okubeera ng'akola nti ssaawa yonna omuzimu gwe gujja ne gubeera nga gumulumba. Tuyinza okugamba nti nno ebintu bino gyebiri eddiini zonna zibyogerako n'eddiini y'Obusiraamu egamba nti nno amajini gyegali ate era bannassaayansi bo ne bagamba nti oluusi oyinza okubeera nti omuntu bw'obeera ng'obadde naye ebbanga ng'akati ono ng'omujjanjaba nti oyinza okubeera ng'ofuna ebintu oba ebintu ojjukira ebintu bye mwali muyitamu oba wali omwagala nnyo n'obeera ng'ebintu bino obeera ng'obiroota. Kati waliwo embeera ya ssaayansi ne wabeerawo n'embeera ate n'ey'ekinnansi egambira ddala nti ebirooto gyebiri, amajini gyegali era nga bo bagamba nti ebintu ebyo osobola okubeera ng'obyetangira oba n'obyenaazaako. Kadaama agamba alemereddwa era muganda we essaawa yonna akomawo era ayagala kubeera nga amutwala naye amutte. Katusooke tuwulire Kadaama ono atubuulire engeri gy'alootamu ebintu bino era bimuyisa bitya. Gyebale ku ssebo, weebale emirimu, weebale ekkuuma eyo, weebale byonna by'okola, onansonyiwa. Siri Muganda, ndi mukyala Musoga naye Oluganda lutegeeramu katono. Naye nina ekizibu, onansonyiwa sisobodde kusindika mesegi kugiwandiika olw'ensonga eri bw'eti, essimu eno eri mu Luwarabu. Bakama bange baagaana okugikyusa. Naye kyenjagala Kadaama TV yonna munyambe. Ndina ekizibu kiri kimu wano mu Kiyumba wendi. Naakamalawo emyezi 10. Bansasula bulungi naye obuzibu bwe ndina seebaka. Mwami Kadaama TV olwasooka mukwano namalawo emyezi ng'ebiri omutwe ne gutandika nga gunnuma nnyo naye nga simanyi. Bwentyo bampa luumu yange onansonyiwamu ndi mu Ssenyiga. Luumu yange eyo ennyumba gye tulimu babiri n'omukadde gwe ndabirira. Onansonyiwa amannya gange ngalese. Kati Mr. Kadaama TV oba kujja yenna anaabanga alisiivinze mesegi yange eno anyambe ampe ku magezi oba abawuliriza aba Kadaama TV bampe ku magezi. Ebintu ng'omuntu ajja n'akonkona oluggi najja kolayiti n'akonkona bw'ennyimuka ngende nzigulewo siraba muntu yenna kuddawo okwebaka. Omutwe gunnuma nnyo nsituka nga njagala kufa. Ekyo ne nkizzaako bbali. Olumu mba neebase nga mpulira omuntu ng'agamba ggwe ng'akaayanira wala nnyo ng'akaayana n'amaanyi ampamu mu kifumutulo nga nsituka nga nsaba. Ekyo ne kiggwaawo. Mba nkyali awo nkyali ku buliri bampa ekitanda buno buddeeka abaana bwe beebakako abasomi naye kasingo.
ng'ekintu kibanga ogenda okwebaka ng'ekintu kijja kinene akatandako nga musisi ayita nga kinene kasa ddala nga kigenda oba oluba bwebase ng'abantu bajja bangi nga butandika okusiba enviiri oba bwebase emisana omuntu ajja n'akutuulako naye takukuba omugongo tomulaba mu feesi oba akulinnyako byonna netandika okuzesaako omunyu katungulusimu bwebityo ebyo ne bigenda Kadamba TV ekimazeeko emirembe ebyo byagenda ebirala bijja era bikyakonkona natirako omunyu nenteekamu ekisiriza n'akatungulusimu nenteekako y'omuntwetwe kati ebyo ebinyumya kitanda ebyo byagenda olumu mba ndi awo ekintu kyajja nebaka bulungi nekijja nekinkwata omutwe olungi musengenda atandika mirimu gasobola kusituka ng'omuntu nga kamugulizo gwakutte nga kikukubirawo nga kikuuzaawo buli lwotuula nga kikukubirawo nga kikuuzaawo buli lwotuula nga kikukubirawo nga kikuuzaawo bwentyo nga nyimuka nga ntoolako obunyu obutono nga nteekamu buyulini obw'okumakya obwange nga ngenda nabako mu mutwe ekyo ne kigenda kati okuva bwe nayingira mu nnyumba eno nga ntuuke ku nsonga yennyini ndina muganda wange yafa nga sinnaba kujja yali mukulu wange yali abeera Kampala yali musawo yafa HIV yali ne TB ne HIV namujjanjaba nemutwala mu kyalo tumutwala mu kyalo nga nnemeredde ne tumuziika maama waffe yafa ne tumuziika bwenalindi e Uganda nga simuloota naye kati buli lwenteekawo omutwe muloota yasooka najja mu bubi nagamba nti nkukimye bakakuntumya emirundi mingi ng'onemesa naye leero nkukimye twalwanagana mu kirooto ngambita yesu nemuwangula awo ekinnya nekijjawo nga kyebasimye ekinene nekimusuulamu n'agwamu nemuziika ekyo nekiggwa era netubeerawo kati omuzimu ogwo tegunzikiriza kwebaka mba neebasenga gubuuza kuti naye onaamalako omuzimu ogwo ndya nagwo mu kirooto ndoota nga ndi nagwo tutambula tulya tulima tusoma bwe tutyo buli lwe neebaka ngezesaako buli kimu kye bandagiridde biganye omuzimu gundi bubi yafa HIV yali muganda wange maama wange yazaala abaana 5 yali mukulu waffe namujjanjaba netunda byendina nemujjanjaba simanyi omuzimu lwaki guntawaanya simanyi sizze namutta yafa HIV era ne TB nemujjanjaba nemutwalayo Kampala nemuzze waffe nemujjanjaba era nanemerera era nagenda bw'atyo naye simanyi omuzimu gundi bubi nze ndoota bafu sibeerakawo nendoota ekintu ekirungi ndoota bafu maama wange yafa baganda bange abafa bajjajja bange muganda wange oyo ye buli lunaku ngazezaako buli kimu kiganye mumpe ku magezi naye ndi bubi sebaka simulaba live naye okuba nakateekawo omutwe ate nga bagamba nti okuloota omufu si kirungi naye simanyi kyakukola nkoze ntya Kadamba TV munyambe